Group y'abano abalemererwa okuyingira mu Supreme Council bano abalwanyisa, group y'abakigongo, simanyi bo bamisa, bani bano bagundi ba Mugalu, basajja balaba bateesa amaanyi kati mabega w'omusajja n'ekiyima oyo omulokole kati bagenza obusajja tijwera era sente bazikuwe abasuubizaako okubawaawaako obuwumbi 19 bungi. Genda mu kooti, bagenze mu kooti gunsinze sasula omusajja sente tujulidde oli agamba nti tuule butuuzi mufti totawaana nenga nsijja kutuula bwebanga kooti z'okunsiziganyi Allah alina kooti ye ajja kulamula. So enkomerera ya byonna mwalaba ebintu gye bigenda Mungu n'aleeta okusaasira ne bagenda bagamba nti bateesa ebintu byaki properties z'obusiraamu naye abantu abali mu office bebawa information ezo properties z'obusiraamu ate Allah okubeera nti aleetera ddala okusaasira okusinga obunene ne bateekamu omuzigiti bo balowooza nti kyekijja okwanguya ne president awulire amusasule mangu sente nga bwe yakola ku William Street ajja kusasula omusajja nti abalwana ne bagenda n'omukulembeze w'eggwanga ne bagamba nti ffe twagala tugire ki Mubajje yeetonde wamala okwetonda tulyoke tumusonyiwe tugye omusango mu kooti. Nagamba omukulembeze w'eggwanga nti omusango kagende mu maaso bwe mbanga kye nakola kimenya mateeka mbonerezebwe bwetu bwe namugamba naga nti bw'ogambye naga nti yessebo kyegambye olunaku omusango nga gutuusa okusalibwa oli gwe bayita n'omuzaata katakyali ku nsi n'akunga abantu nti muzije n'essanda enkya kooti egenda kusala musango kati omuntu gw'ogamba ndi mukyamu lwaki okunga abantu kujja n'essanda omukulembeze n'abayita ku faamu ye n'abagamba nti essanda zaaki kyanti Mubajje naye akunza abantu nti singa omusango naye gumusinga agenda kulwana naffe kwegamba kutulwane mukulu n'ambuuza saaliyo nankubira esimu n'agamba nti kino kituufu naga nti si kituufu n'abagamba nti kale bankakasiza nti ekyo tekiriyo nammwe kansubire nti mujja kukola kavuyo kooti n'esalawo neneejereza munfuna bulungi kakati nembagamba nti kakati okuva kooti lweneejereza luli mwali mwagala neetonda kakati mujje twegatte tyaffe twaganye kakati tuteesewo Zubairi Kayongo ye mufuti waffe ekyo mwakitegeera ekyali kigenderwa si kyaki si kya musango si kya bintu wabula kya bukulembeze nga ndi buteekewo Zubairi Kayongo n'atinta Allah bwamukoola mulala n'addawo kati saa no mulala n'addawo n'omulala kati waali president n'anunula ekintu ekyo n'addiza oli ssente nekikomawo mu Supreme Council ploti eyo gye baali batutte era kati ploti eyo ya Uganda Muslim Supreme Council William Street. Tumwebaza omukulembeze w'eggwanga nti yanunula ekintu ekyo. Efaamu yaffe eri Sembabule ye muwulira kati Sembabule. Faamu eyo nayingira mu Supreme Council nga waliwo bantu babiri be bagijja mu ssente okuyingira mu Uganda Muslim Council bantu babiri nga basolozaamu ssente. Omulala bamuyita Ismaila Musisi yafa Mungu yamutwala Musaasire, omulala bamuyita Kayemba bali Masaka bafunamu milioni 12 buli mwaka square miles 2 bafunamu milioni meka 12 buli mwaka ate sente tezijja mu council. Enkiiko zaffe executive committee nesalawo
ebintu bino njagala mubifune bulungi. Bw'oba tolina nsonga ekutwala sooka ogumiikirize. Ekindeese wano kubamatiza mmwe kuba tojja kufunayo mazima malala. Muyinza okunoonya ku social media babawa amawulire, ne social media Allah asaasire abagikiririzaamu kubanga eyonoonye n'ekatagga. Olukiiko ne lukkiriza tugitunde faamu eyo tufunemu ebizimbe kuba naffe abakatoliki n'abaprotestanti baalina faamu zi gavumenti zeyabawa naye bo baakolamu ne bakyusamu ebizimbe kuba tebasobola kulundirako, tebasobola kupangisa. Kati tuba tukyali awo tetunaba kufuna muntu agula faamu eyo abeesemba bule nga district nekwata ki nekwata nepangisa omusajja bamuyita muganga. Omusajja oyo yawasa muwala wa Sam Kuteesa yali minisita w'ensonga z'ebweru mukodomi we ne bamupangisa milioni 100 okumala emyaka 40 ika 1,200 mu 8 wano iko mugipangisa sente meka eyettaka si mitwalo 10-15 buli mwaka. Naye kati bo bapangisa sente ezo emyaka 20 milioni 100 ate wakiri bali ababadde bajjamu 12 buli mwaka si bwe kiri. Naye nga byonna tebijja ne tubagamba nti ekyo kifu. Omusajja n'agamba nti banguziza n'alemerako. Executive committee yaffe bwetuula negamba ndedda bali tebalina buyinza ffe tufune omuntu omulala agenda okugula faamu eyo agitwale tufunemu ebintu ebirala. Ekintu ekyo kyakola omusajja oyo Justice bw'ajja gwe muwulira ayagala obuwumbi 19 n'ajja n'asasula esente ne tumugamba naye kuliko abantu ekyapa kiriko encumbrance gw'onookikola otya. Enkiiko nga zimubuuza n'agamba nti nze mukkirize sente ebisigadde nange nina amaanyi agange ngenda kujjako omuntu oyo ndikale genda mu maaso. N'asasula sente ne tugulamu ebizimbe 3 ne tufunamu ebizimbe 3. Ekisooka singa gundi andeetera gundi baaga yange mulimu envelope erimu gundi mwabirabako mu bukedde endowooza mwabira mu bukedde. So ne tufunamu ekizimbe ekyanja n'ekyapa kirimanya Supreme Council. Ekizimbe ekyo kivaamu milioni 10 buli mwezi. Ekizimbe ekirala nekigula ne tukifuna Enyanama kivaamu clean money milioni 2.5 buli mwezi. Zine 10 zigenda ku Kampala bukadde ez'ekyanja. Zine milioni 2.5 emu kitundu egenda ku district buli mwezi. Emu negenda ku region ya West Buganda buli mwezi. Ano tuzimba mu ekitebe kya region kya district ya Sembabule. Sente zajja ku account ya Supreme Council zisaasanyizibwa ne ba auditors bazimanyi. Kakati omusajja alemeddwa kyeyasuubiza nti ajja kulwanako olutalo tugire ki njagadde kujja mu envelope. So alemeddwa agamba munzirize sente zange kati sente mmeka endagaano egenda okujjanga eribu 12% buli mwezi ate ku nkomera yayo eribu 10% buli mwaka. Same agreement. Munfuna bulungi. Zengamba nti endagaano nze gyebbanyi teri mu percentage. Kwanza sigikiririzaamu. Nedda mulina kusasula percentage bweri. Tugenda okwejjukiranya nga Secretary General waffe eyali mu ntebe amaze okukkiriza nti bamusasule sente era endagaano yentuufu. Tugenda okukizuula nga waliwo sitampu 2. Zonna ziringa ezifaanagana naye nga sitampu gye wahandinga ova ndala, sitampu endala terabikako. Mwakkiririza esente
sitampu ndala. N'olwekyo emisango gikyali mu kkooti saagala kugira ki kubyogerera wano naye ekyo ne kireeta ekizibu. Kati abo abaayogera ne boogera mufuti n'akkiriza riba naye nga nze manyi nti sobola kukkiriza riba. Era obujulizi obutegeeza ensonga eyo kwe kubeera nawandiikira obukulembeze w'eggwanga mu bbaluwa eyo gye mwalabako eri mu gundi mu circulation mugimanyi ng'amugamba ekintu kino nkiganye kubanga omusajja yagamba nti gwekkiriza bukkiriza pulezidenti agenda kusasula ssente negamba nti nzikiriza okuwa ssente zo ze wasasula ez'amagoba sizimanyi nti ojja kuzisasula genda mu kooti muwe ssente zonna tebatuukiriza kuwoza tujuliddeko gye tujulira. Omusajja antumira agamba mugende mugambe mufuti akkirize oba si ekyo eyo yonna gy'agenda nja kumukubirayo kwe kuba enduulu. Negamba nti kakati bwebanga ensi bweti bwefaanana then tubakyukiza eki. Nebaza omukulembeze w'eggwanga bagenze kakati abanja n'awerekera ne basisinkana kyayamba. Mwawulira abamu nti baagala kusalira kololo ebintu by'obusiraamu abalala baagala kukuŋŋaanya ssente ne bagamba baddaye nti omuntu akuŋŋaanya nnoso n'emu tibaba abalimba. Kakati bagenda okulaba omukulembeze bw'awandiika ebbaluwa eyo ng'omusango bagusala nkya tetugyemu ki muziki tugukize eki Kampala mukadde tumugyemu talimu mu bitundibwa. Kati batuuse mu kooti ebibuuzo byali bingi lwaki mwagugyemu tyaa twagenza okulaba kuliko encumbrance ebintu mumala gabiboowa temumala kukola due diligence kitegeeza nti na bino byonna mwakoze bwe mutyo kavuyo ye bino ani eyababaliridde nti byonna birimu bumbi bubiri muleete evaluation report tulabe wetwogerera ebintu ebyo kakati ebyo bifu tebiriiwo ebyokutunda properties z'obusiraamu. Mubajje mwali mubajje bagize naye kassa kyalambikibwa bulungi singa nalinga ekintu nkimanyi nga mwendi lwaki nakuba concerned n'ekiwandiika n'encommunicating omukulembeze w'eggwanga nti waliwo ekizibu wetwogerera kati tugenda kuwoza kuba twakola appeal tugenda kuwoza kuba badde tebatukkirizanga kuwoza naye kati Supreme Council egenda kuwoza n'omusajja oyo endagaano gye yakola ne passeeri gye yateekamu oba ekkirizibwa mu mateeka g'eggwanga lino. Tetugaanangako ssente ze yasasula ezasooka tusobola okuzibusasula kuba twazifuna twagulamu ebintu naye amagoba nedda tusobola okuzimuddiza. Eyo position yaffe kati ate tenunaba kulemererwa kumusasula n'olwekyo taba muntu agamba nti atandiise kugira ki waliwo abakwatakwata ku ssente simanyi bagenda kololo bagenda ku naye bwe bajjamu ebintu saalaba ate bagamba nti mujje kololo tusanyuke ebintu byaffe byavuddemu baanakuwala bunakuwaza kiki ekintu kyobadde olwanirira kivuddeyo omuzikiti guvuddeyo property baziyimiriza notogamba nti bannange tugende twebaze ekyaddirira mwakiraba kyagamba nti kakati waliwo omusango guli mu kooti katuyite General Assembly bantu basatu bagenze ejjinja kuliko omukazi omu n'abalenzi babiri bawa abamba Supreme Council erina kutuuza General Assembly omukyala abawadde mugende mu maaso mugende munoonya omuntu ayite General Assembly mutule mu kifo ekyenjawulo nemuteekewo chairman w'enjawulo ensi eno erimu amateeka tewali jungle law ej'okukola mu ggwanga lino Uganda. So ebyaddirira bagenze balonze badde ne deputy wange nga asula ali ku lusegere
ofisi ye kuova n'ojja ewange namulabula ne mugamba munna nti bino ebijja tebikuwugula nze siyinza kubikola naye kati gye yeesudde tasobola ate kusemberera ofisi ye kuba ne ku geeti yenyini main gate tayinza kuyitawo temulaba kakati abantu bebakibala obubi bamoses kigonga abo babuzabuza obusiraamu abo kambabuulire very open tebawagirangako supreme council tuwangadde nabo nga tebawagira be babuuza n'omugenzi gundi Ahmad Mukasa bwe bamulondereyo ku kimpatira mbo bamuleeta bamuteekewo ye yavaako ekizibu eky'abamufuti babiri okulwanira akazindaala ekololo naye tebikyaddamu kakati bano abagenze baliko order kati order musango gwe babadde bagamba nti bagenda okugira ebyava mu bintu ebyo byonna kati waliwo order ebiyimiriza byonna tewabaawo kye bassa mu nkola tebakolako contempt of court nti beerangirira kye batali ebyo byonna biyimirizibwa paka lwe bagenda okuwulira apiiru yaffe gye twasabye tebagenda kuddayo n'olwekyo temubayita kye batali nawe tujja kuvunaana kuba oli contempt of court kooti yayimiriza kati gwe lwaki ono omuyita kino lwaki yeeyita kino gye bajja okukka gye bagenda okukkira tumanyi inshallah Allah ajja kusaasira njagadde kubategeeza nti eyo position gye tulimu ebintu by'obusiraamu tebitundibwa wabula oli omusango oguwozebwa omusajja oli ayagala bagusasule apiiru yaffe egenda kuwulirwa oba neewulirwa ddi Allahu alam bano ebyabano ebyogamba nti beeyita kye batali kye baakoze ekitali mu constitution kati nakyo twapiirinze nabo babayimiriza until further notice nolwekyo abasiraamu lwaki temunywa ku mazzi kati A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15